jako akawuwo. Bannakibiina kya Forum for Democratic Change FDC abawerera ddala 7 babulidde ekibiina kino bwe batono beesoga National Resistance Movement NRM nga bagamba nti FDC tekyalina lugendo. Bino byonna bibadde mu ggombolola y'e Bwesumbu ssaza ly'e Busongola North mu disitulikiti ey'e Kasese. Eric Mubuyawalire ng'onomu ku beegase ku kibiina kya NRM ategeezezza ensonga lwaki yeegase ku kibiina ekiri mu buyinza nti kubanga kiraze obumu ate nga kimalirivu mu mirimu gye kikola kyokka nga gy'abadde mu FDC entalo zibadde zisusse obungi. Mu FDC okuviira ddala 26 nga mwende mu FDC naye neesowoddeyo okuva mu FDC okujja mu NRM movement olw'ensonga nti tuvudde mabega nga FDC batulimba. FDC yennyini nga yo ng'ekibiina kugamba beeyawuddeyawuddemu ekiraga nti teyina gye tutwala mu maaso. Mubuyawalire ayongerako nti n'okuva mu kwabanene abamu mu kibiina kya FDC ng'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kasese Winnie Kiza wamu n'abalala nakyo kyongedde okukakasa nti ekibiina kino tekikyalina lugendo. Winnie Kiza yavadde akulira oludda oluvuganya mu Parliament yavudde mu FDC n'abalala bangi. Kati nze atalina kyali siraba lwaki nesiba mu FDC ng'ate bengoberedde bavuddeyo. Ensonga lwaki nvuddeyo joining movement eri awamu. Ono ageze maaso n'akinoganya nti n'entalo ezaali wakati w'obusinga bwa Lwenzururu ne gavumenti ya Uganda mu mwaka gwa 2026 zaali ziva ku langi eya bbulu kyokka nga ku ntandikwa baali bumu ne gavumenti eni eri mu buyinza. Mu bigere yalewa movement tuwala olutalo okuva FDC lwe yajja mu buyinza okuviira ddala ku LC paka mu Parliament LC 5 nga bonna ba FDC wetwafunidde olutalo awo. Yusuf Masereka Ngono yaliko ssaaba minisita mu businga bwa Lwenzururu agamba nti ekibiina kya FDC kize kirimbalimba abantu mbu kyekyoka ekisobola okubamalira ebizibu byabwe okutuusa bazibudde amaaso okwegatta ku kibiina ekiri mu buyinza kikati ki NRM. Around these people who are trying to deceive them in FDC, they were being deceived that they are the people who can help the Businga bwa Lwenzururu. But I, as a person who have worked with Businga bwa Lwenzururu and I have seen how government is helping the Businga bwa Lwenzururu and the Businga bwa Lwenzururu, we tried to convince Mr. Malambo. Ssentebe wa NRM mu ggombolola y'e Bwesumbu Doviko Nguruto ategeezezza nti okukyuka kw'abavubuka bano okudda mu NRM kibaddewo oluvannyuma lw'abavubuka abeesimbyewo ku kkaadi ya NRM mu bululu bw'abavubuka okuwangulira waggulu ekirowoozesa abantu bano nti gy'aleka gye babadde tewali lugendo. Sit down and think that they are driving the vehicle which does not move. Secondly, they are seeing FDC is ongoing because even their president, Dr. Kanu Besigye, has refused to come again in this general election. When they heard of that information over the radios or all over the media of Uganda, so they decided to turn back in NRM. Nguruto ayongerako nti abavubuka beeyonze ku kibiina kya NRM amaze kulaba ng'entalo ziyitiridde mu Kasese nga ziva ku FDC zibayinza obuzito kwe kusalawo ne beegatta ku kibiina eky'emirembe. Observed that FDC is the cause of the problem because statistically the first framed what we call Power 10. That Power 10 was in working as their soldiers. At the end of the day, a big number of them died during the attack. Lieutenant Joel Walusimbi ng'ono mubaka wa president mu disitulikiti y'e Kasese ayozaayozeza bonna abeegasse ku kibiina kya NRM n'ategeeza nga bamanyi ki ekigenda mu maaso mu ggwanga nti era beegasse ku ttiimu empanguzi. Because they have been being deceived always and they have seen that the government really is doing some real things. And that's why they say, no, let's go back, let's close to NRM because enough is enough. How long shall we remain in a position which is even collapsing? They say, no, let's join NRM and we move ahead. Because even there are things which are being done, projects, programs, very many. So
Those are the reasons. Robert Kule yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Lwaki nvuddeyo joining movement eri awamu mbere mu government